Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Amatendo amajjuvu ga Allah w'ekitiibwa tumusaba Allah atukuumye nga tuli balamu, ayongere otuwa obulamu obulungi n'omulama gw'okumutegeera akaseera ke tulimu kano. Baganda baffe ne bannyinaffe Allah bwe yawadde obusobozi obugenda okulamaga bateekateeka kugenda kukola hijja. Hijja eno nga bwe mumanyi nti tukola ibaada naye tugenda ogivaamu ibaada eyo nga buli omu amadaala n'empeera zaafunye za njawulo. Waliyo abagenda okukola omulimo, n'okola omulimu oba n'ogenda kusaala n'ovaayo ng'essala yo tekkiriziddwa Allah nga tagikkiriza. Ne wabeerawo abasaala ng'afunyeko empeera za kitundu, ne wabeerawo abasaala n'afuna empeera nga nzijuvu. Ekyo mukitegeerewo ekityo Allah bwe kiri, kisinziira ku ngeri gy'okozemu omulimu Allah gwe yakutuma okukola. N'olwekyo essala tuba tusaddeemu mu masigidi y'emu omabega wa imaamu omu, naye nga amadaala n'empeera ze tufunye si ze zimu. Ekyo buli omu kisinziira ku nniya ye, ku nteekateeka gy'aba ateeseteeseemu embeera z'okusaala. Ezimu zifiira na mu wuzu, najja okusaala naye ng'essala tagirina, wuzu tagifunye nga bweteekeddwa kubeera, oba tagifunidde ddala naye alowoozeza nti afunye. Nawe bityo bannaayi n'ehijja bwetyo bweri. Esente tusasula ze zimu, n'abatutwala groups nga ze zimu, atukulembedde nga y'omu, naye waliyo akomawo wano. Saba Allah abeere nga atukuumira hijja zaffe. N'akomawo nga hijja tagifunye, naye nga safaari kyagifunyeemu kulaba ku bifo. Kaaba yagirabye, Mina yabaddeyo, Arafa yagirabye, naye nga yakomye okugiraba nebeera nga tuwe ya bulijjo, ng'omuntu yaligambye njagala kutambulako ngende Embaale ndabe ku lusozi lwa Elgon, ngende Kapchorwa ndabe ku Falls, ngende Kasose ndabe ku Rwenzori wahakadha. N'olwekyo bajjama twagala hijja Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire abagenda okukola hijja babeere nga bagikola nga Allah bw'ayagala. Ensonga endala, ekigendererwa kya hijja n'emigaso egiyirimu mikulu nnyo omuntu ogitegeera agenda okukola hijja ng'amanyi kikyafunamu. Kubanga buli omu ebiseera ebisinga abantu babuuza kino ngenda kikola naye nfuniramu wa. Kati mu bwangu ennyo njagala twogere ku migaso gya hijja. Ekisookera ddala, omuntu bw'aleeta nniya n'asasula ssente okukola hijja aba agenze kutuukiriza mpagi ya Busiraamu. Ogwo nga gwe mugaso ogusooka, empagi ey'Obusiraamu, kubanga empagi z'Obusiraamu ziri ttaano. Buli omu amanyi hadiisi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gye yagamba nti buniya al islaamu ala khamsin, Obusiraamu buzimbirwa ku mpagi ttaano. Esooka shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, kukkiriza Allah nti ali omu n'omubaka Muhammad nti mubaka we, n'ababaka abaamukulembera. Ikaami swala, kuyimirizaawo swala ey'okubiri. Itaau zaka, kuwa musolo gwa Busiraamu, kujja mu maali yo ssente ze bayita zaka n'oziwaayo. Sawmu Ramadan, okusiba omwezi gwa Ramadan gwe twakamaliriza emabega kaawo. Then hajjul baitil haram, hajju baitillahi haram, n'okugenda okukola hijja. Abamu bavunula nti n'ogenda okulambula ennyumba ya Allah. Tetugenda kulambula bulambuzi, okulambula juzu min al amal, okulambula kimu kale ku mulimu gwe tugenda okukola, naye nga tugenda kukola ibaada, okujjuliriza empagi y'Obusiraamu ey'okutaano. Obusiraamu buzimbirwa ku mpagi ttaano. Emirimu gyonna gye tukola bwe giba nga tegitudde kweza empagi, Allah subhanahu wa ta'ala tajja gikubalako. Kiringa bwolaba omuntu okuzimba ekizimbe ne bwakiyonja n'akisiiga langi n'akiwa endabirwamu ezisinga okunyirira, naye ng'ekizimbe ekyo empagi zaakyo teziringa inginiya bwe yagamba. Inginiya bajja ne bagamba nti ekyo bakimenye, mwe ne mwewuunya, naye nga kifu, kubanga bye yakola bino ebirala aluminiyamu, ndabirwamu nnungi, langi nnungi, yabikolera ku mpagi enfu. N'olwekyo Obusiraamu nabwo bwe butyo, abakola emirimu emirungi bangi egigasa abantu, kusima nzizi, kuliisa bantu, kusaddaaka, kweyisa bulungi eri bantu, naye inginiya agenda kutunulira empagi okwatuula ebintu ebyo zaali zitya.
n'olwekyo omugaso ogusookera ddala nti omuntu agenze kujjuza busiraamu bwe. Buniya al-islaamu ala khamsin, ekyo kikulu nnyo. Ensonga ey'okubiri, takwiyatu sila ma Allah subhanahu wa ta'ala, okunyweza olujegere, okunyweza enkolaganayo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Yalagira swala, yalagira hijja eyo kubanga Allah yagiragira, bweyagamba nti walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilaihi sabila. Allah kyatubanja, walillahi ala nnasi, mubimu Allah byatubanja nga abibanjafu abantu. Hijjul baiti kwe kugenda okukola hijja eye Makka awali ennyumba ye gye bayita Kaaba. Liman istataa ilaihi sabila, bw'ofunanga obusobozi ng'osobola okugenda, togayaala, kwata ekkubo ogende okole hijja. N'olwekyo ng'ojja okubeera nti otuukiriza empagi y'obusiraamu, ate wano onywezezza enkolaganayo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Lwakubanga Allah nga agambye muteeka eryo nti walillahi ala nnasi hijjul baiti. Ebimu Allah byabanja abantu, fe byatubanja nga tulina bimukolera, kwe kubeera nga omuntu alina obusobozi, ofunye sente za tiketi, ofunye ez'okulya ng'otuuseeyo, olina amaanyi, toli mulwadde, ilaihi sabila, kwata ekkubo ogende okole hijja ku nnyumba eyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yagamba. Bannange nno kati wano ketuyigamu nti omuntu yenna agenda okukola hijja, kakasa nti obusobozi obwo obulina. Tokkiriza bagenda kukola hijja nga tolina sente zigenda kulabirira mu hijja gy'olaga. Ebintu si byangu, waliwo sente za visa, waliwo sente za tiketi, waliwo sente za accommodation, ez'okusula, waliwo sente ez'okulya ng'otuuse eri, n'ebyetaago ebirala ebyetaaga okukola hijja. Bw'oba obifunye nga sente weeziri, neno zoonolekera abantu bawaka nga toliiwo, kubanga era nabo buvunaanyizibwa buli awo, totambula genda ng'abantu tebalekedde kye bagenda kulya. Bw'omala okubifuna ogenda okole hijja, ogenda kuba oyunze wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Hijja eno emigaso gyayo emirala, erimu takfiru dhunubi wa sayiati. Omuntu bw'akola hijja, hijja eno emukolera mu mbeera y'omusangulako amazambi ge yakulembeza okukola nga tannakola hijja eyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba, man hajja, singa omuntu akwata akasente ke aka halali n'akola hijja, falam yarfuth, mu hijja yeemu n'atateekamu kwonoona, walam yafsuk, n'atakolerayo madhambi, raja'a min dhunubihi, bw'akomawo wano amadhambi ge yali alina nga tannakola hijja, kayaumin waladatuhu ummuhu, abeeranga bwe yafuluma mu nda ya maama we. Olunaku maama we lwakuzaala teri ayinza kujja gamba nti oyo nze mubanja, era olumbe lw'omwana gwe bazadde n'afiirawo teriyinza kubaako agamba nti bannanga abanja, abadde abanja, fe abafa nga tukuze, fe bwe balangirira amabanja. Omwana oyo aba afudde nga taliiko zambi yonna, nga yakazaalibwa, toyinza gamba nsala yamuyiseeko oba yagaana okusaddaaka, teri. Kati talina agenda talina zambi yonna. N'olwekyo omuntu akomawo mu hijja ng'ali fresh, ng'alinga oyo omwana. Kyebulaba nti tukubirizibwa nti bw'oba okomyewo kuuma hijjayo. Abantu kye bagamba nga nti banaye mukuume hijja zammwe, kiba kya buswavu nnyo Allah subhanahu wa ta'ala okukomyawo nga toliiko zambi yonna, ate n'otandikirayo wakoma n'ogenda ogazimba ate mpola mpola n'ozaayo amazambi gye gaali. Ekintu ekyo si kirungi. N'olwekyo kye twagaddemu nti emigaso gya hijja, mu migaso gya hijja kwe kubeera nga omuntu akomawo nga talina ki, talina dhambi yonna. Hijja ensonga endala gy'erina nti emu ku nsonga ezigenda okuyingisa abantu jjana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti al-umratu ila al-umra kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Nabbi yagamba nti omuntu bw'akola umra nazzaako n'akola ne umra endala, wakati wazaawo amazambi agaba gazze gayitira Allah agamusonyiwa. Wal hajjul mabrur, n'omuntu hijja gy'aba akoze nga nnungi, nga abaddemu n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala, laysa lahu jazaa'un illa al-janna, empeera zaayo ebeera jjana. N'olwekyo hijja kimu ku bintu ebigenda okuyisa omuntu jjana. Ogwo nno omugaso gwa maanyi nnyo
kubanga buli omu ku nsi akolerera jjana. Ensonga endala, alhajj wal umra sababun lilghina wa basti riziki. Hijja ne umra n'ogenda okukola emikolo egyo kimu ku bintu ebitujjako obwavu ne Allah okutugaziyiza mu byenfuna, kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti tabi'u baina alhajji wal umra fa innahuma yanfiyani alfaqra wadhunuba. Agamba nti mufeeyo nnyo ku nsonga ya hijja ne umra, kubanga ababikoze nga abikoze bulungi ebeera nsonga emugobako obwavu ne bumuvaako. N'olwekyo yanfiyani alfaqr wadhunub, tebisangula mazambi gokka naye n'obwavu buvaako. Kyova abantu bagenda mu hijja, abantu beewuunya nti hajji yagenda e Makka, naye okuva lyeyakomawo ebintu byatereera. Omuntu agenda e Makka alina akazimbe kamu n'akomawo n'akola, kulwokubanga eri gye tulaga tuba tugenze kusaba, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala nnyini bugagga. N'olwekyo nkubiriza abantu bonna, buli abadde alowooza nti hijja egenda mwavuwaza ng'abantu bwe balowooza, n'agamba nti kati miliyoni 2 miliyoni 15 nzije mu bizinesi. Kasita obanga bizinesi yo ojja kusigazaawo capital, please genda okole hijja, kubanga nsonga egenda okwongera ku byobugagga byolina, ne Allah okuteera amakubo gonna agayingiza. Bahaji bangi betulabye 99% abantu abagenda e Makka bakomawo wano amakubo ne geggula, ebintu ne bitambula. N'olwekyo abantu tubakubiriza bagenda bakole hijja olw'omugaso ogwo ogw'amaanyi. Ensonga endala, tahqiqu taawunu wa taarufu baina almuslimin. Hijja erina omugaso ogw'okuleeta abantu okumanyagana. Kyekifo mu nsi yonna, era nga n'abazungu kati bakyewuunya, tebalinayo ekifo kye basobola kupanga kisobola kuleeta nationalities zonna wamu. Naye ekifo ky'e Makka kiri, abanagenda okukola hijja omukisa gwe mugenda okufuna, buli nsi gy'owulira wano ogenda kulaba ku muntu avaayo. Naye olaba gano wadde Afrika wano, Afrika yokka erimu ensi nnyingi. Okufuna chance ey'okulaba ku muntu ava e Gabon, olaba omuntu ava e Nigeria, olaba ova South Africa, olaba omuntu avaawa, kiyinza okuzibuwalira. Awo olabe ku bantu bano abava mu sizabawarabu eziri mu Afrika. Naye bw'otuuka mu hijja, abantu abo bonna obalaba, n'aba Asia n'aba America n'aba Europe bonna kyekifo ekibakuŋŋaanya. N'olwekyo tumanyagana, embeera ebeera wali ya buli omu, buli abuuza nti ate gwe ovaawa, mukisa ogubeerawo nti tewali agamba nti lwaki ombuuza. Nga bwe twalabadde ku mikolo emirala, giri mikolo gya hijja, bantu babeera beetowaze, era omuntu bw'omubuuza oli waawo akuddamu bulungi. Nva America, nva Botswana, nva South Africa, naawe n'omugamba nange nva Uganda. Uganda njiwulira buwulizi. Abamu tutuukeyo n'omugamba nva Uganda, n'abuuza nti Uganda kyeki, wali atagiwuliranga nako. Kati awo gubeera mukisa okulaba ku bantu b'otalabangako, ku bantu b'otalina ssuubi balaba, okuggyako ng'obasanze mu kifo ekitukuŋŋaanya ng'ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa adhin fi nnasi bilhajji yatuuka rijalan min kulli dhamir. Langirira abantu. Ibrahima amala okuzimba Kaaba, Allah n'amulagira abeere nga alangirira mu nsi yonna abantu bajje mu kifo ekyo bakoleraawo emikolo gya hijja. Yatuuka min kulli fajjin amik, yatuuka rijalan, abantu bajja kujja nga batambula, abalala nga beebagadde, abaami n'abakyala, naye nga gye bajja wala kulli dhamiri, na buli kyebagalwa kyonna yatiina min kulli fajjin amik, abantu bajja kuva mu bifo ebyawansi eyo ebyewala. Kale ogwo omugaso gw'amaanyi nnyo gwe tulina mu mbeera ya hijja. Tazizu alakati ligitimaiya, hijja eno etuyamba okuyunga enkolagana eya bulijjo ey'obuntu baina almuslimin, wakati w'abasiraamu, kubanga tufunamu emigaso gyaffe bwe tuba tuli eyo, otudde n'abasuubuzi. Era mu hijja bw'obanga ogenzeeyo gye weewuunya embeera gye tubeeramu, okusinziira ku kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala, ekyambalo kiri kimu. Oba oli avudde mu paliyamenti, oba abadde minisita nga musiraamu, oba abadde pulezidenti, bambala ekyambalo kye kimu, bonna batula mu tentisi ezimu. Era abakola hijja mujjukira bulungi nti bwe muba mutuuse eyo, w'olabira ku memba wa paliyamenti n'oyogerako naye ne museka, ekiyinza okuzibalira ng'oli wano, oba minisita
kakati tufunamu emigaso gy'okubanga tuli nabo ne tusharinga ideas abasuubuzi ne bayambako abatamanyi kusuubula, abalimi ne bayambako abatamanyi kulima, buli kimu emigaso mingi egy'okubeera nga tubeera wamu ne tufuna mu mbeera ya hijja eyo. Emigaso gya hijja mingi siyinza gimalayo, naye ng'ekikulu bannange abagenda mu hijja tubayozaayoza, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatambuze mirembe, abatuuse mirembe, abakozesa emikolo egyo mirembe, era mukomewo mirembe, nga mulinga abaana abakazaalibwa amazaami nga gabavuddeko. Tetukubiriza abalina obusobozi naye nga temunnabafuna nniya egenda kukola hijja, muzimbe nniya ku ssaawa eno. Bw'obanga guno mwaka guganye, mwaka ogujja ogenda okukola hijja, ekyo mukijje mu ddiiro, kubanga alhajji wajibu marra fil umur. Hijja ne umura biri wajibu bikakafu ku muntu, byatteeka omulundi gumu mu buwangazi bw'omuntu. Tebiri nga swala nti buli mwaka ogenda okole hijja, omulundi gumu gwokka. N'olwekyo waayo omwaka gumu, bizinesi gite girekemu abantu bagitambuze oba giggale, ogende omalirize ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala akugulire amakubo ag'ebyenfuna. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.